Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGP TV, the Father's Heart.
amateeka agatugenze eno. Obufumo kye kigambo eky'ekitiibwa ekyalagirwa Katonda abantu nga tebannaba kwonoona. Bwalagibwa okubeera omusingi n'akakalu ak'obulamu obw'amaka mu kubeera awamu, mu kubeeragana, mu kusanyusagana, omwami n'omukyala bye basaana okuba nabyo buli muntu eri munne. Ekigambo kino Kristo yakissaamu ekitiibwa era bwe yagenda ku mbaga ey'obugole mu Kaana eky'Eggaliraaya. Njagala kukakasa lusuku. Nze Joshua Clever muwanguzi nkuwasa gwe Pamela mahoro okuba mukazi wange gwempasizza okubeeranga naawe okusookera ddala leero ne bulijjo mu bufumbo obutukuvu mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, okukwagalanga n'okukukuumanga okutuusa okufa okulitwawukanya nga Katonda bwe yalagira. Era nkulayiridde bwentyo. Nakati nga tugenda mu kiseera ekyabwe obunaanika empeta mu mukago gw'obufumo obutukuvu. Kyetuva tuwongayo empeta zino kabeera akabonero akanaavangamu eddoboozi eribajjukiza nti mwalayira era mwayingira mu mukago ku kituuti kya UCC. Kyetuva tusaba zitukuzibwe zaawukane ku mpeta zino eza bulijjo ez'omu street, zo zikolenga obuweereza kabeere kabonero ddala akeesimbwa ak'omukago guno gwe bayingiddemu olwaleero. Mu linnya erya Yesu tuziwonzeeyo gy'oli. Amiina. Nze Joshua Clever muwanguzi
okuwa empeta eno gwe Pamela mahoro okuba akabonero akakakasa nti nakuuma omukago gwe tuyingidde muri leero nsobola okuwa erinnya lyange eryamuwanguzi. Olikozesebwa okuva leero era nkuwa omubiri gwange n'ebintu byange byonna ebyomunsi era okuva leero nkukakasa nti nduwo nga naawe bw'oli gwange mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutukuvu. Haleluya. Bannange bwe kituuka wano nga buli omu amaze okunanika munne empeta okusinziira ku mateeka agampeebwa ekkanisa eno ate n'amateeka agavuga ensi eno agampeebwa gavumenti ya Uganda, nina essanyu okubanjulira omwami n'omukyala abawanguzi Katonda kyagasse awamu tewabanakyala. Kakati ekiseera ky'okubanga olugendo lwe batandise lwetaaga Katonda. Ngenda kubanga nyanyiza abazadde ku njuyi zombi. Unfold your unfailing love into Victor's heart, that Pamela will receive it, that it will seal their marriage from now as they have sworn to each other until when death do them apart. Bagalanenga, bakwataganenga, basanyusaganenga. Tubasabira
omukisa ogw'okuzaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Mukama Tata tobalwisa naye obawe ebibala by'embuto zaabwe. Katonda omwesigwa tubasabira omukisa ogw'obikwatibwako amaka gaabwe galeme okujula, era tubasabira nate amafuta amajja ag'okuweereza mu maanyi kubanga tumanyi nti baweereza. Obawe ekisa okuyimirira mu bifo byabwe this time when everyone is helping each other as husband and wife, and we bless your holy name Lord. Obufumbo bwabwe Mukama mubeeremu essanyu eriva munda, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu tusabye n'okwebaza. Era omwombeefu abazadde n'abasinga tebanaddayo abagole bayimirire tufunire ddala ekifaananyi ekyo wano abayimiridde. Shake the breaking force. Hey, everything
Nina essanyu okubanjulira omwami n'omukyala bamuwanguzi. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Tekulina buyiniko mukisa gwa mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGPTV, The Father's Heart. BGP. Victor and Pamela's wedding. Wow. Sawa kumemu tuchakola tumaliriza final touches. Kimu kiwedde
Yes, we thank God. Thank God. Victor and Pamela's wedding. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asinnogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hardwork, time and flexibility. Esimu noti 7 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asinnogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hardwork, time and flexibility. Esimu noti 7 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asinnogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hardwork, time and flexibility. Esimu noti 7 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events.
obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGPevents be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGPevents jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hardwork time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGPevents. Obadde weebuuza omuntu asobola okubasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo Blessed Gospel Promotions and Events era ye bategeka ebivvulu crusades conferences zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazaagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production music direction okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa gwabaagala bakubire ku ssimu noti 775 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles Blessed Gospel Promotions BGPevents excellence integrity time and hard working. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGPevents be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGPevents jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hardwork time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGPevents. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGPevents be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGPevents jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hardwork time and flexibility esimu noti 7 noti 3 35 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGPevents.
obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGPevents be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events Songola twebwe n'amahoro masa hakuryi twebaza Blessed Charles webale nnyo olw'okututimbira obulungi bwoti omwana waffe oyo niwe utimbye ibi byose mureba ngwino bakurebe cyangwa umanika amaboko abayine emikolo mukwase mubira ku bantu sebo mwana murenzi omwana oyo atukoze bulungi webale nnyo butatukaluubiriza webale kubanga okutimba wasooka kwetimba. This is Victor and Pamela. Abantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hardwork time and flexibility esimu noti musanvu noti 3 3 5 6 era tunonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Obadde onoonya abatesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo bakoze emikolo mingi omuli embaga okwanjula n'obubaga obutonotono bakola decoration ali ku mulembe bakwata vidiyo n'ebifaananyi balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo balina ba ushers abali smart makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi bakola graphics ne design bapromotinga abayimbi n'okutegeka ebivvulu BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity excellence hardwork time and flexibility esimu noti musanvu noti 3 3 5 era tunonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Songola twebwe n'amahoro masa hakuryi twebaza Blessed Charles webale nnyo olw'okututimbira obulungi bwoti omwana waffe oyo niwe utimbye ibi byose mureba ngwino bakurebe cyangwa umanika amaboko abayine emikolo mukwase mubira ku bantu sebo mwana murenzi omwana oyo atukoze bulungi webale nnyo butatukaluubiriza webale kubanga okutimba wasooka kwetimba. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big
BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katuyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna